munaffe bangi ku ffe tuwulira ennaku ez'oluvannyuma naye abaffe tugenda kutegeerera ku ki nti ddala ddala ennaku ez'oluvannyuma zikubye koodi. Nga bwe weebuuza ekibuuzo ekyo n'abatusookawo bakyebuuza era bwe batyo kinnoomu baagenda eri mukama waffe Yesu bwe yali akyali mulamu ne bamubuuza ku nsonga eno. Tugenda kukusomera engeri abatusookawo gye baatuukirira Yesu nga nabo bamubuuza ku nsonga eno era wuliriza bulungi naawe osanga onooba mweteefuteefu okumanya ennaku n'ebiro by'olimu nga bya luvannyuma. Yesu n'afuluma mu yeekaalu yali ng'atambula, abayigirizwa be ne bajja okumulaga amazimba ga yeekaalu. Naye n'addamu n'abagamba nti temulaba bino byonna, mazima mbagamba nti tewalisigala wano jjinja eriri kungulu ku jjinja eritalisuulibwa wansi. Bwe yali atudde ku lusozi lw'e Zayituuni, abayigirizwa ne bajja gy'ali kyama ne bagamba nti tubuulire bino we biribeerawo n'akabonero ak'okuggyako bwe kaliba n'ak'emirembe gino okuggwaawo. Yesu n'addamu n'abagamba nti mulabe, omuntu yenna tabakyamyanga, kubanga bangi balijja mu linnya lyange nga bagamba nti nze Kristo, balikyamya bangi. Muliwulira entalo n'ettutumu ly'entalo, mulabe temweraliikiriranga, kubanga tebirirema kubaawo, naye enkomerero ng'ekyali, kubanga eggwanga liritabaala eggwanga ne kabaka alitabaala kabaka. Walibaawo enjala n'ebikankano mu bifo ebitali bimu, naye ebyo byonna lwe lubereberye lw'okulumwa lwe balibawaayo mmwe mubonyaabonyezebwe, balibatta nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Mu biro ebyo bangi abalyesitala baliwaŋŋanayo, balikyawagana, ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyamya bangi, era kubanga obujeemu buliyinga obungi, okwagala kw'abasinga obungi kuliwola, naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna, awo enkomerero n'eryoka ejja. Kale bwe muliraba eky'omuzizo ekizikiriza Danyeri nnabbi kyayogerako nga kiyimiridde mu kifo ekitukuvu, asoma mwategeere. Kale abali mu Buyudaaya baddukiranga ku nsozi, ali waggulu ku nju takkanga kuggyayo bintu biri mu nju ye, ali mu lusuku taddanga nate kutwala kyambalo kye, naye ziribasanga abali b'embuto n'abayonsa mu nnaku ezo. Nammwe musabe ekidduko kyammwe kireme kuba mu biro eby'empewo newankubadde ku Ssabbiiti, kubanga mu biro ebyo waliba ekibonyoobonyo ekinene nga tekibangawo kasookedde. Ensi ebaawo okutuusa leero era tekiribaawo nate. Ennaku ezo singa tezaasalibwako tewandirokose buli alina omubiri, naye olw'abalonde ennaku ezo zirisalibwako. Mu biro ebyo omuntu bw'abagambanga nti laba Kristo ali wano oba nti wano, temukkirizanga, kubanga walijja bakristo ab'obulimba ne bannabbi ab'obulimba, nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero n'okukyamya bakyamye n'abalonde, oba nga kiyinzika laba mbalabudde. Kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu, temufulumanga, laba ali mu bisenge munda, temukkirizanga, kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba, bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Awaaba omulambo wonna, awo ensega we zikuŋŋaanira. Naye amangu ago oluvannyuma lw'ekibonyoobonyo eky'omu nnaku ezo, enjuba erifuuka ekizikiza, n'omwezi tegulyolesa musana gwagwo, n'emmunyeenye zirigwa okuva mu ggulu, n'amaanyi ag'omu ggulu galinyenyezebwa. Awo lwe kalirabika akabonero ak'Omwana w'Omuntu mu ggulu, n'ebika byonna eby'ensi lwe birikuba ebiwoobe, biriraba Omwana w'Omuntu ng'ajja ku bire eby'eggulu n'amaanyi n'ekitiibwa ekinene, era alituma bamalayika be n'eddoboozi ddene ery'ekkondeere, nabo balikuŋŋaanya abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'eggulu n'okutuusa ku nkomerero yaalyo. Era muyigire ku muti omutiini olugero lwagwo, ettabi lyagwo bwe ligejja amalagala ne gatojjera, mutegeere ng'omwaka guli kumpi. Bwe mutyo nammwe bwe mulaba
ebigambo ebyo byonna mutegeere nti ali kumpi ku luggi. Olunaku lw'enkya tugenda kwongera era tukutangaaze mu kitabo kino nga Mukama waffe Yesu bwe yali abuulira abaatusookawo ku biseera n'ebiro bye tulirabirako ennaku ez'oluvannyuma. Weebale nnyo munnaffe, beera bulungi.